Sister wa Rema avudde obubi nnyo aggyeyo ebyama Lydia Jazmine ebbanga lye yamala nga yeebaka ne Kenzo. Bw'atyo Dr. Sefko naye aggyeyo bwino ku biti ebyabadde mu konsati ya Mickey Sims Tufani. Naye nga wasuza otya wasibeta gwe n'omulungi ampuliriza All Channel Media Call. Subscribe for more updates, like, share and comment. Tuwerabira okunyiga notification bell obenga notified bwe nteekayo video empya. Ennaku nga bbiri emabega amawulire gasakulatinze ku social media nti Lydia Jazmine ne Carol Nantongo bayawukanye ng'ekyabawudde yabadde musajja. Bw'atyo cousin sister wa Rema avuddeyo ku busungu bw'abadde alina ku mutima ku Lydia Jazmine n'ayogera n'agamba nti Lydia Jazmine okimanyi bulungi nnyo nti weebaka ne Kenzo ku buliri bwa Rema mu kisenge kyabwe nga bakyali bafumbo. Ebbanga Rema lyamala ng'agenze mutuwa ne weebaka ku buliri bwa lwa sister wange omulundi ogutali gumu egitali ebiri. Sister wange yakusirikirira tubadde tusirise okumala ebbanga naye nafize naafu. Era n'ayongera okumugamba nti Lydia Jazmine ye gwe ensonga lwaki Rema yayawukana ne Kenzo olw'embeera gye weeyisanga olw'okwagala okumubbira omusajja ne weebaka naye omulundi ogutali gumu egitali ebiri mu buliri bwa mukyala muno oba mu maka ga Rema mu kisenge kyabwe Lydia Jazmine gye beebakiranga eyo ne Kenzo. Abantu bulijjo beebuuza Lydia Jazmine amawulire oba bamugyanko interviews bamubuuza obuzibu oba enkwatagana ye wakati we ne Rema ng'abyewakana nti Rema simuyinaako buzibu biki naye sister wa Rema avuddeyo n'attaanya ensonga eyo. Avuddeyo n'ayongera okulambulula ensonga eyo n'agamba nti ate we bateesonyiwe sister ye kuba be baamwawukanya Lydia Jazmine ye yaviirako okwawukana kwa Rema ne Kenzo. Balina okubeera nga they have to stay away from Rema kubanga Jali essaawa zino ali happily married ate nga bwe babeera tebeegendereza ali ready okuggyayo amawulire amalala n'obujulizi obulala. Enough is enough. Ffe katulinde biki ebirala kazini wa Rema byagenda okuleeta nja kubeera nga mbibatuusaako wano ku All Channel Media. Gwe beera ng'osubscribinga tojja kusubwa kintu na kimu. Ebbanga lyonna bambi babadde basirise nga bibaluma. Lydia Jazmine ne kitakumu oku nga baakaawukana ne nga Rema yakawukana ne Kenzo. Lydia Jazmine n'akwata Kenzo ne bagenda ku mukolo Rema gwe yali agenza okuyimbako ne batuula mu maaso babiri ne Kenzo agezeeko okulaba nga yeeyongerera ddala okulumya Rema afuba okumulagira ddala ekituufu nti muneebwe wavudde inzaaliwo. Era sister wa Rema ayongedde okutabulula ensonga n'agamba nti ekyagatta Lydia Jazmine ne Carol Nantongo oluvannyuma lwa Lydia Jazmine okweza Kenzo. Carol Nantongo olw'okuba nti yali tayagala Rema ayagala abantu bamwagale nti ayimbanga Rema n'ebirala bingi ebigwa mu kkowa eryo nti tayagala Rema amulinako obukyayi. Bw'atyo n'asalawo befriend babeere nga bamukwano nnyo ne Lydia Jazmine babeera ate nga beeyongerera ddala okulumya Rema. Naye omukwano gwabwe teguwangadde era lwa nsonga z'abasajja abamu bulijjo bazze bagamba nti Chris Banina ye yabaawudde nti bulijjo babadde bamwagala babiri. Olupaka oluvannyuma ono sister wa Rema bw'avuddeyo n'ayogera ekituufu nti omusajja abaawudde abadde Kenzo. Ffenna tujjukire mabegakaawo Kenzo yakwatako ka video ne Carol Nantongo nga bali bulala era ng'ebibuuzo bingi naye nga bali mu challenge ya ndabula. Bangi beebuuza nti tugambe nti ono gwe yazizaawo ng'omugole oba nedda. So nabwe kityo nsaba gwe naaliyo okose comment section otuwe endowooza yo okusinziira ku biki by'olabye nkuteeredde awo ebbaluwa oba ebigambo cousin sister wa Rema byawandiise. Otuwe endowooza obona ku kiki wandiyagadde okuyisaawo oba okuteesaako nga tweyongeddeyo ku kivulu kya Mickey Sims Tufani. Sefko kyakoze Mickey Sims Tufani kikabuka amulangidde ayogedde ebyama byonna ebyabadde ku kivulu. Ayogedde nga bwe bitaanyumye bw'atamanyi kukola comedy abantu baasese beekaka bwekasi. Bane Sefko ayogedde bingi ngenda kubeera nga mbikulagako naye this is too much. Mwe byana mwe muli emwe basengeri Mickey Sims Tufane kula bonita ali mugabira boda abantu babiri akagali abantu babiri buli kiraba abantu babiri akalulu kafuusa akalulu
TikTokers gather lipotepedding and gather banange temunta matenga mwagala nnyo olugambo ndubaleetedde tulakalira oyagala okutegeera ekyabadde wa Mickey Sims tufane oyagala okutegeera TikTok ate asinze okuba nga teyanyumye omuzannyo gwanyumye tegwanyumye yajjuza teyajjuza Phoebe yajjuza mu ordinary oba mu VIP banange mukwano tulakalira malokulukuwa bannange olwabadde ku Labonita kubanga nze lwe lwantuteyo sagenze nga yagala nnyo Mickey Sims tufane lugambo lwe lwantuteyo nenduteekamo emiliyoni namba okuluba waluno olugambo lwa bey mukwano Mickey ng'agenda teeka ekivulu ku Labonita kati bwe yateekeka ekivulu ku Labonita olunaku lwabadde lwajjo abantu batandika okugenda mukwano nange we nategekedde abantu batandise okugenda nengendawo nempakinga mu mmotoka yange empya namba UBP kyasaga ndabe ani ajjira ku kagaali ani ajjira ku boda ani ajja yeevuga banange na notice abana Phoebe najja omwana Phoebe yajidde mu kamotoka yadde namba plate yabadde nkadde naye yajidde mu kamotoka Phoebe we yamaze okujja nenkulabira na mmiro ku boda nenkulabira ba ex bange ku banange ate ye Joey teyasobodde nakutuka okubanga kasatu sonalaba bananga mutindo yazeyo buzi banange kyabadde wali ku gate sikulise yetu tuve moyo katemba drama kubanga kyatulese muzannyo njagala kunyumiza ekyabadde ku stage mukwano ekyabadde ku stage omuzannyo first of all nga sinayogera kyabadde ku stage Mickey Sims tufane congratulations bro wakikubye webale kukikuba nsaba mukama akongera kukumirawo yadde sikwagala wantama naye ekirungi kyogerwako ate ekirine kyogerwako ekirungi kiri nti Mickey wafunye step ahead chakabinyo cons yadde tetuli ba mikwano naye nze nina okwogera ku bibi kubanga ne Yesu yatambulira ku mazzi bamuyita omusambwa nze olugambo lunja kulukola kubanga ndiboyogera ebirungi tebakusasula tolina kyofunamu kakati Mickey ng'agenda tuzanyira omuzannyo bannange Mickey yazanye ebintu nga tebinyuma sebo mbuuza yazanye busikiti bumeka mbuuza sikulise we bali kumbuuza yazanye busikiti bubiri ku busatu akasosa mbunga bali mu ssabo akokubiri beredde ne ngaline space dana akokusatu mbunga balese omuvubuka gwe bagenda osaddaka nga taddeko ekikofiira kiringa kapira ka super tele nga bataddeko enviri ne super glue bw'obuzannyo obusatu bwe bwatusasuza miliyoni namba emitwalo 2 n'emitwalo 5 bannange Mickey Sims tufane abantu waba disappointing nze abantu bafulumye nga banyize nga boogera obwamba abantu sebo bayogedde obwamba nga mpulira nga tufuluma Mickey natuzanyira obuntu bubiri Mickey nayendinga shobati shone kwasawa wanya kitundu 5 bannange bantu bange 90% of Mickey's time ku stage kwabaddeko bulango simanyanga nga batunda pichi simanyanga nga batunda bichi simanyanga no muyimbi gundi abayimbi abagwa bonna ba big eye bonna abekulula bonna abali mu kuvaayo bannange nolano no muyimbi ayimba ono mwana yabasaze wabe no mulasta yabadde Ocean Hanks bana mwe sigenda kubalwisayo omuzannyo gwa Mickey Sims tufane tebyanyumye gemazima yajjuza ekifulu tekyakutteyo nnyo tekyabimbye okujjulako yajjuza mu 50-50 mwabaddemu abalemalema biki webito abantu tebajjudde bulungi kubanga VIP teyabooze ate wansi mu ordinary yajjudde naye nga abantu tebajjudde nga bacakala bajjuza abantu nga ne wojja ssaawa emu kitundu wali wagenza okuwera ssaawa 2 nga abantu tebannajjula abantu ne basooka ne babakuumira waleere mu spectrum ne babagamba mugira mugula ebyokunywa anti nga tayagala kusola kuba yategedde wendi bana mmwe tulakalira mala okulukuwa Mickey yazanye ebintu nga tebinyuma nga ne bwabyogera olaba abantu enseko beekakankake nimiza gwakowa omanya okubeera nga byayogera tebijja tebiri scripted yalesa space dana yegezezaako okujjayo ekiri space dana nanyenyawo kabinaawo nga ataddeyo ebigoye abantu ne baseka mbusiri lwejjula ekyo kyanyumyenyumyemu nno yajiridde nga anaasesema kyajiridde kyo kyanyumidde space dana awo nanyenya bwati nanyenya Mickey nagamba nange onsubalaza nze bannange waya biki awo kekanyumya abantu ne bawoggana naye abantu abasinza osanyusa abantu abayimbi bebasinza osanyusa abantu abayimbi Levikson yasanyusiza abantu Fefebus yasanyusiza abantu abayimbi abatoshon yasanyusiza abantu nomwana yasazewo benomulasa naye mukwano wabadde omuyimbi yazze bambi abantu ne batasanyuka waliwo omuyimbi yazze nga mukwano gwange bambi tomuddi bamutereddeyo instrumento bambi nga talina yadde amukubira enduulu okujjako Phoebe byonna yagala obutaala alina akabina akatenkana mbizinya bannange yavuddeyo neyezinya Phoebe mukwano gwange naye wetuba mu content mba nina omuyisamu egaali nazina mbu neyezinya bino webiti bino ebya alien skin abantu olowooza bakuyadde ku nduulu nga bamwerabira anti yetwala erimbu simanyanga akayisa nyo simanyanga biki yefuula TV presenter Phoebe bwatyo bwe yavudde ku stage nga teri yadde amuwogganidde bana mmwe mbajira Mickey ng'agenda akola ebya piki mbwagaba piki bye yatusuubiza ekyasinza okuntwala
bana mmwe bannange okulimba kubi naye Miki muyaye. Miki tagenda laba ku ggulu yadde oliwunyirizako yadde okuwunyiriza omukka gw'eggulu. Miki ng'alyoka akwata piki ng'agiteekako akabokisi ka tiketi nga zonna ze zimu 566 ng'akwata kalera mugamba londa mu tiketi mukumbe bategeredde omuwanguzi. Nkujjira omanyi we nabadde ntudde no mu VIP awali auditorium. Aba auditorium beba balikodinga ekiri ku stage emabega wano kati nga waliwo abavubuka ba Phenonicals nga bawunye enkwawa naye nga balina bu radio calls kati nga buli ekibeera eno kyekibeera wali ku stage bakommunicatinga ku radio calls kati nawulidde nga Miki ali ku backstage agamba bana bali eno bannange tugenda gaba piki era nabagambye tiketi eyo kuliko omuntu omulala gina naye njagala ono omuvubuka yabagitwala kuba alina gizaayo mu kampani ya piki kampulira nengamba bannange kyekigenda okutuuka ku stage mba nkyali awo olowooza bwaludde nga bagamba nti Miki agenda kugaba piki nga baleeta piki ku stage nga basoma enamba 5 nga bagisoma basoma enamba omuvubuka yavudde mangu eno mu ordinary Miki gwe yabadde ayogerako alina okuzzaayo piki n'adduka ku stage bwe yatuuse ku stage aba yakatuuka ku stage omuwala n'avaayo mu VIP imagine n'agamba tiketi nange njiina bamikwano tiketi njiina nga mu bibibi kyabadde kiwala kibibibi nga kiddugavu nga kiringa kye bakuba kiwi nekivayo kigamba nange tiketi njiina Miki n'ayasamirira bw'ati n'asooka dda ku backstage n'akubira ono omuvubuka gwe yagambye wano ku auditorium nakugamba nakugambye eki nakugambye omuwala talina kuvaayo nkimanyi tiketi nyingi banange olutalo lwabadde ku stage abantu bawunikiridde fiimu yayise eminyira abantu ne basiriikirira ffenna ne tulaba katemba ne tugamba oba kino nakyo kiri scripted nga gwe muzanyo gwe twazze okulaba bannange bantu bange nze sikirabangako kuli okuswala ku ssemaswala Miki yafunye okuswala ssemaswala bannange twabadde tukyali awo nakakaawa n'avaayo ngamba agiswaga mukazi wa kushi n'agamba bannange Miki ani gwamanyira gwe Miki seems too funny zino tiketi nazijja mu zanji yaguza tiketi zino ate Miki mwolegera akakatoka kulinganga embona y'akayembe gwe yatuwadde tiketi eno okumanyanga wekaza musajja gwe tolira baggulu Miki n'agamba nze yazikuwadde atisooka namugamba wali otamidde ng'ompa tiketi zino atisooka yabadde agenda kujjamu n'empale y'omunda Miki namugamba totuyana matako kakana namugamba kale ono wabanga muwalawo nga bw'otugambye wazanji tugenda muwa ettaka kumbe ekiwala mama tekiziba zikuweya nekigamba njagala piki Miki tomanyire oyogera by'otasobole naye leero ogenda kukoma ku nze njagala piki bannange kyatutte essaawa nnambeera kyekyasinze tutwala obudde bwaffe ku theatre bonita nga bakayanira piki bannange piki bagikayanidde katebe ekube abantu ne bagamba bagikutulemu bibiri omu atwaleko ekitu omu atwaleko ekikira abantu ne bagamba bagitunde abantu ne bagamba naye piki bannange ate abannanyini piki ne banyiiga ne bagamba bannange bane basalawo abannanyini piki ne bagamba omuvubuka yabagitwala public negamba omuwala yabagitwala bannange oluvannyuma omuwala bamuwadde ettaka omuwala bamuwadde ettaka nasooka neyimima n'aligana ye mubi n'alemera ku stage abantu ne batandika vaayo nga tugenda mu part 2 nyagadde mbalageko byensanze mu comment section bwe batwe bagamba abamu bagamba nti no bituufu abamu bagamba nti no banji bagamba mbu shote yanyumye kwegamba nsaba nawe okozese comment section otubuulire bw'obanga wabaddeyo ku show otubuulire ddala kituufu sefuko byayogera bituufu oba nedda okkiriziganya nabyo oba nedda abalala bagamba nti yadde kituufu tebyanyumye naye kale tukkirize Miki kye yakoze yaddiza ku bantu ovuiki nange nzikiriziganya nakyo abantu bangi bategeka shows mu bisaawe nebijjula byonna nebiboga naye ne bavayo nga tebalina n'omu gwe baddizaako yadde n'akamu era Miki yagambye nti ebimu ku bigendererwa ebyamutegesa show eyo yayagala atuukirize ekirooto kye nti kale at least mu kumaliriza show eyo agende abeeko obulamu bw'abantu nga 10 bwakyusa ovuiki ng'era alina bye yakyusiza bwe yabadde ebyapa by'ettaka bye yawadde booda ye nga ye musanyufu naye osobola okukozesa comment section n'otubuulira munnange kyabadde kitya wakirabye otya watuuseeyo oba wabirabidde online twesangeyo mu comment section katugende ku part 2 ekyokubiri Miki seems too funny tolina bye wazannyi tebyanyumye wallahi tebyanyumye abantu eseko babadde bekakankake ebintu byabadde dramatic space dena yagezezzaako bannaye n'akijjayo n'anyenya kabina n'azina bulungi nnyo bw'ati n'anyumisaamu naye bino bye wakutte enviri ne muziteeka akapiira ka super tele ne muteeka ku mutwe gw'omwana mbu ne muggyako that is not drama wandibadde weebuuza ku bantu abamanyi okwakitinga ne bakuyigiriza abaana abacakala baazannya beeraga si beeraga sibalinaako buzibu mu kweraga kwabwe naye ate nakkiriza baazannya
kwegamba enseko zijja naturally ne bazanyanga toyagala nabamale naye Miki n'omala n'ebintu ng'abantu tebategedde nti obimaze gw'omuntu n'omusasuza sente zo zonna we expected a lot of content and everything from you. Miki, people were disappointed. Everyone was disappointed. Barange responsible no better besoza. This is never done VIP waku. Abana nga bakwata ku matama. Nga byozanya tebabitegera. Nalabe sini je wajiddemu we natukidde wazze ne Spice Dana. Nomugamba baba nange simanyanga nkwagadde. Simanyanga eno waya enuma. Ebyo. Is that drama? Is that drama? Is that why we paid? Echirala Miki seems too funny. Indeed, you seem too funny. Kubanga wala ebintu abantu ne babera mu theater ne bebowa. At least walese ku bayimbi fefe busi no leta kono muyimbi wa fire wo abayimbi bagezeza ko kusanyusa ku bantu. But you as the host what to disappoint nze era dayo wetereze. Kubanga olate tugenda kujja. No tuletera nyini chikuloni cha Bobby Wine ngolowoza mtu kina loza anti Bobby Wine. No tuletera kuloni ya hala. Obo kuna matuka no tuita pusi. Oloza mbuhala tetumanyi bwafanana watulima mbuhala jja n'otulima mbu bichi byogenzo tuletera kazungu bikogera tetutegera filteriwa twawulidde sounds nga muziteekamu ez'oku TikTok eri yazitaddeyo omulenzi oli mwagala nnyo yaani oyo Fadix naye filter ya face eriwa wandigeze ne bakubumbirayo kiplastic n'ojja nakyo oyo ye content gwe twabadde twagala nze nazenga mnanyo ogenda kunsurprisinga ojje n'ekifeesi nga bw'ofaanana nga kiri mu filter bakikuteekeko ku face artist basobola okukikola baba artist aba babumba ebintu okitegeera babadde basobola okukikola abantu ne beewuunya nabadde nsubiramu a lot of things nga byewuunyisa Miki twabadde disappointed okweyimbyayimbya n'olyoka otuleetera abaana ng'olinga showcasing talents n'oleetera ono ayambadde pampa tetwazze kulaba akavubuka kali mu pampa ez'abakulu kana akampi akosike katulese twadde tuzze kulaba gwe 90% of your time towabadde ku stage ngo actinga wajiwadde bantu bayimba wajiwadde bantu bagaba birabo wajiwadde ba sponsor kulanga bulango Miki nkubuulire nze tusale lugambi byogera kubanga sikwagala no singa sikwagala sandize ku show yo nisasula table sandi kozeti sandi mazana budde kukolera video banjagalo improving come and pick a leaf tulaba nti nosinga following naye ngenda kuyigiriza we actinga ekirala Miki bannange ekigambo ky'okubeera nga respectinga VIP kigwayo kitya very important person otegera VIP naye buno obuvubuka bwa Fenoni obabadde mu t-shirt za Fenoni okujja ne butandika okumanze nasasudde table nentuka ne bangamba zeleti tebina na customer care bi Asha busafu ko zeleti simanyanga ojja tugenda kuwa okuyimirira ne bangamba temufayo mu kwa okuyimirira sina buzibu nja kuyimirira ne bantola wali mase mabigaga auditorium ne banteka mu VIP ne bapa katebe obuvubuka bwa Fenoni kabunetalireko kabumpisemu enkwao kabungambe safu ko yimuka kabunsindike banange respect the word VIP ate respectinga abantu sibuli yabadde awo nti mukwano gwa munyo nze siri mukwano gwa mmwe kyandesa kirala content ate onzireko tandika okunninyirira sente zange zijje wala onninyirira ompisamu enkwawa banange abavubuka Fenoni munabe ne ku nkwawa Fenoni basasula sente nyingi nnyo mugule ku deodorants oze kola ekivulu kya Miki seems too funny wakabi obukwawa bukuwunya oli mu VIP mo wetalira kile kivubuka ekiddugavu banange ekivubuka ekyo nabadde ngenda kiwa level Miki banange ekirala Miki be organized show yonna yabadde disorganized kalera nga li disorganized ono bwavaayo ono bwaddayo oli bwaddayo Martha Mukisa abayomu ku bayimbi abayimbye ku sheeyo Martha Mukisa wabadde very indecent tewabadde smart wabadde indecent ekisooka tusaa kwambala kiteteyi nga kiringa material ya curtain eri mu theater n'ogatamu ogulega guyiseemu gona gukusaze muno mu nkwawa wenna babita batebyo buto wabakokyeza nga birabika kubisa ogugatto gulinga ekutiya ekwata ensenene ogimanya ekutiya tebateekamu ensenene z'emasaka n'olwokatandika okwezinya bwotukuba we batiteke kyova oyirika embala kaso banange Martha Mukisa management yesoke kuyigiriza okuzina oba bakuwa abantu abazina ebyo bintu tobiddamu olabika gwe yakulembedde ne show ya Miki seems too funny neggwanga tetulabye kuhala banange Miki next time toyogera byotasobole abantu ojja banyiza baleme kudda kuwagira bw'oba omanyi omuntu tajje tobyogera hala teyazze I was very disappointed n'ekirala Miki ekyasinze okunyiiza ku show yo nempulira nga nyiize banange Miki abantu bobasasuzanga sente zaabwe value for their money tetwazze kulaba bulangu tetwazze kutulaga bayimbi twazze kunyumirwa na kulaba gwe you're the host
Miki obudde bwo bonna obusinga bwabadde bwa bulango eno bolanga abapiki bolanga abakino alisikalera nga kaba century kubanga aba century basinze okuwa ekirabo ekyabadde kisinga okuba ekyakabi taka ate nga lya bbe n'abapiki maybe kubanga piki yes kyabadde kirabo kinene naye ate bwe mpulira simanyanga abantu batunda noodles simanyanga abantu batunda kino simanyanga abantu batunda kino banange sho yatusaze parking netajjula Miki nno yes wakikube naye ate amaanyi gakendeddemu parking teyajjudde wabweru tewabaddewo mbeera yonna yonna eraga nti waliwo show ate wobanga okola show ng'eyo otekangako red carpet be classic tekako red carpet abaana bayitewo tujje tushokesinge bwe twambadde abaana batiktoka namira jayitewo n'ogubuto gwe sefuka jayitewo bulungi nnyo ne musuuti ye eyakabi abaana abawala bambadde obulungi bonna bajje bayitewo abaana banyumirwe show nga boolaba ba ebonies bwe bakola omuzannyo ogusabuukulule because it was your very first time okitegera nekirala Miki seems too funny kyenzijukira kyabadde kiki ye bannange oluzungulo Miki I didn't like your English I didn't like your English next time bwobanga okoze omuzannyo try to speak any language gye weekakasa oba that you're fluent in okigera for example Luganda you're very fluent in Luganda beerawo kikube naye ogenda kwogera oluzungu obedde okuba embogo obedde ebigambo ebimu Miki teweswaza nkimanyi oyagala nnyo kikuba naye teweswaza ekirala ezo piki ekirabo kya piki n'ettaka tekabadde kabadi ka tickets njagala mukitegeere kyabadde kigenderere nga piki gwe bagenda ogiwa alina okugizaayo kyova mulaba omuwala balemeddeko bamuwa ettaka yadde bakakasizza nti yeyawangudde ne batulimba mbusimanya ng'omuwala alina tiketi enfu agiswaga n'atukakasa nti eyo tiketi Miki yagibawa ne batulimba mbu oyo muwala biki omuwala n'alemera ku stage n'asibuka n'empisa nga ayagala piki ye lazima era piki ne bagiwa omuvubuka bannange piki bagenda kugizaayo Miki towuddisanga bantu bw'obanga okimanyi ekirabo omuntu togenda kimuwa tomuwuddisa tomusiriwaza okitegeera sawa ne muleeta ab'obugaali tiketi nga zonna zezimu ezabaddemu mu kabox nga mwategeerera n'omuntu agenda obbiwangula wabadde tonamalayo na tiketi ani agiwangudde nga saba omuvubuka yayimiridde dda nzobe ddambiraba naye ngamba Miki kamulekere kuba abantu bajja gamba sefu tayagala Miki naye nga si mu bubinzi sinze sina mpala neyo ya kigwagwa omusobola nga simwagala mu bya content naye nga nkuwagira njagala ozzeeyo omugaati ewaka kola ekirungi ekisiime tuyite tukuwa ku sente tukuwagire ate bw'okola ebekisiru tugambeko nabwekityo okkiriziganya ne sefuko byayogedde oba nedda nsaba tweyambise comment section ate tubeere nga tuyisawo naffe oba wenna oyisawo byonna byewandiyagadde okubeera ng'oyogerako saba okozesa comment section yadde nga ebimu bibadde bituufu naye ebimu simanyi nsaba obeere nga okozesa comment section tubeere ate nga tulaba oba okkiriziganya nabyo oba nedda nenengera okubaza buli alaba video yange to the end nsiima nnyo mikwano nsiimira ddala abalaba obulango ne mutabuskipinga nsiima nnyo mikwano simayi bwe nnyinza kubalaga nti ndi musiimu neebaza buli alaba video zange asubscribinga alayikinga mwenna mbasiima era simanyi nakikyo kuba okuleka okusaba Katonda abayo kye musinga okwagala neeyongera okujjukiza nti Look All Channel Media subscribe for more updates like share and comment tuweerabira okunyinga notification bell obenga notified bwe nteekawo video empya